olwaleero mu kaseera kano okusabira families ez'abantu abagenda mu mawanga oba mu nsi ez'ebweru nga Mukama yabateekako ekisa eky'okugenda wabweru naye nga bagenda nga family. Abamu bagenda nga kibinja, abalala bagenda nga omwomu, taata ye yasookayo ne maama n'agoberera, kati mpaka lwe baatuuka family neewera. Mulimu abamu yagenda nga omuntu omu, bwe yatuuka eyo ate n'atumya omukyala. Ndabyeko abantu abava ebweru ne bajja n'amala okuwasa ate n'addayo agenda akole family. Abo bonna bagwa mu kategori eyo. Tukiina mu birowoozo byaffe nti abantu bwe batyo balina ensonga lwaki bo bwe bagenda ebweru eyo tebagenda nga babuulizi, tebagenda nga basumba, tebagenda nga ba businessmen, tebagenda nga bannabyabufuzi, naye bagenda nga family, bagenda nga maka. Era ojja kiraba mu byawandiikibwa abantu bangi abaavanga mu nsi z'ewaabwe ne bagenda mu nsi ezitali z'ewaabwe ne bagenderanga mu ngeri ez'enjawulo. Mulimu abagendanga nga abaddu, mulimu abagendanga nga ssekinnoomu, ne wabanga abasuubuzi n'abalala. Naye ku luno twanokoddeyo nga family. Kati Yeremiya essuula ya 29 bwe mbatandise ku lunyiro olwokuna agamba bw'ati. Agamba nti bw'ati Mukama ow'eggye Katonda wa Isirayiri bw'agamba ab'obusibe bonna ne be natuwaza e Babilooni ng'abasibe okubajja Yerusaalemi nti muzimbenga ennyumba mutuulenga omwo, musimbenga ensuku mulyenga emmere yamu, muwasenga abakazi, muzaalenga abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala, era muwasizenga batabani bammwe abakazi, era mugabenga abawala bammwe okufumbirwa, bazaalenga abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala, mwalirenga eyo so temukendeera, mwagalizenga ekibuga emirembe gye nnaabatwaza okuba abasibe, era mukisabirenga eri Mukama, kubanga olw'emirembe gyakyo mmwe muliba n'emirembe. Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama ow'eggye Katonda wa Isirayiri nti bannabbi bammwe abali wakati mu mmwe n'abafumu bammwe balemenga okubalimba, so temuwulirizanga birooto byammwe bye muloosa, kubanga babalagulira mu linnya lyange eby'obulimba, sibatumanga, bw'ayogera Mukama. Olw'ekumi agambye bw'ati, kubanga mmanyi ebirowoozo bye ndowooza gye muli, bw'ayogera Mukama, ebirowoozo eby'emirembe so si bya bubi, okubawa okusuubira enkomerero yammwe ey'oluvannyuma. Mukama waffe Yesu yebazibwe nnyo. Bano b'engenda yaabwe yali yanjawulomu, tebalinnya nnyonyi, tebagendera ku mbalaasi, tebalinnya magaali, babatwalira ku njegere. Naye munnange bamala okutuukayo, Katonda abalaga nti okugenda kwammwe abroad nkulimu. Baali nabo bagenza abroad, naye ekyenjawulo tebagenda nga balala, ebyabwe tebyali bya visa, naye nabo baali bagenza abroad. Kati bwe baatuuka eyo ne bajja bafuna bannabbi, nga buli mukimanyi nti ensi bw'ebaamu akatabanguko buli omu afuuka nnabbi. Biseera ebya covid mukijjukira, bannabbi twafuna bangi, ensi bw'etereera bannabbi bakendeera. Abantu balootanga ebirooto ku social media okwo nga Mukama abatumye, bw'ati bw'ayogera Mukama yandaze bapasita 8 abagenda okukomya covid. Kwega buli omu alagula. Bano nabo bwe baali bagenze mu nsi y'obusibe e Babilooni, ne wabawo bannabbi ababagamba Mukama yandoosezza nti muli bakufiira eno, Mukama yandoosezza nti yabakoowa, Mukama yandoosezza nti yabaalula esiridde. Kigamba nga buli omu ebigambo byayogera nga bikanga, naye Katonda wa kisa. Ne mu mbeera bw'etyo n'abaweereza ebbaluwa okuyita mu Yeremiya nnabbi we, n'agamba kambabuulireyo ekyama eyo gye mwagenze wadde mwagendedde mu njegere, naye ndi nammwe. Planning ngirimu. Kyenjagala mbaatulire mukimanye, mutandike n'okuzimba, mutandike n'okuwasa, muzaale n'abaana. Lwaki? Mandate gye mbatwalidde egenda wangaala mu kakabanga kaneneko. Kakati singa mutandika okwetiiririra mugenda kubonaabona, kubanga simuli baakudda kati. Nina plani gye mbatwalidde eyo. Kakati kye muba mukola, abaana abalenzi mubaleke bawase, n'abawala bafumbirwe, mulime n'emmere, musobole okwala, muleme okukendeera. Olw'ekumi n'awunzika ng'agamba mbayinako pulaani ennungi, olugero lwe natandika nammwe ngenda kuluggusa. Mukama yebazibwe nnyo, ngenda kuluggusa. Kitegeeza nti omuntu asobola okugenda mu Bungereza oba mu Amerika oba e Bufalansa oba eggwanga lyonna eddala ng'agenze nga house girl,
ng'agenze nga kamulekwa ke batutte bayambe okusomesa nga agenze mu ngeri etyo abamu nno bagendayo mu ngeri ya kifuula nnenge nga bagenzeyo irigale beesolosezza amawanga ag'enjawulo ne beesonsekayo mu mawanga ago. Naye munnange era ogenda okwetooloola newankubadde ngenda yaabwe oba yali mbi oba yali nnungi bangi emabega w'okugenda kwabwe waaliyo pulaani ya Mukama, waaliyo eddoboozi ery'abasika, waliwo eddoboozi ery'abayita eryabalemerako ne libagamba mmwe mugende ebweru. Nze mu bwongo bwange bulijjo nkirowoozaako lwaki abantu bonna ennaku bwe baluma tebagenda bweru. Bangi buli ennaku bwe muluma aluyakitinga bubwe. Omulala bwe muluma ng'emulumidde mu kyalo ajja Kampala, omulala bwe mulumira e Kampala adda mu kyalo, omulala bwe mukubira e Masaka agenda e Masindi, n'abamu ennaku bwe balutulugunye nnyo bagenda ku myalo egy'omu Uganda eno naye nga tebadduse muno. Naye lwaki yo omulala ojja n'okwesanga nga n'abatera okgenda si be basoma n'ennyo, baganda baabwe abasoma ne basigala, naye atasomye nnyo ye nga lubeerera obwongo bwe bumugamba nina okugenda lazima. Era waliwo n'abamu b'owulira nti bamudipootinze ne bamuzza olwakomyewo n'atunda akabanja n'agenda ewalala nga muyalinga ayibamu ekintu ekimugamba gwe efyuca yo teri wano newankubadde nga woozaalwa. Njagala bagamba mikwano, omuntu okuva mu nsi yewaabwe gye yazaalwamu kintu kya bulijjo era kyadda nnyo era kigenda kubeerawo mpaka ensi lweriggwawo. Ekyo Mukama ye yakiteekawo ku lw'ensonga ze ŋŋenda okugamba olwaleero, era njogere ku famire ez'enjawulo. Lwaki Mukama asobola okukwata abantu n'abajja mu nsi yewaabwe abatwale mu nsi etali yewaabwe? Kugambye gwe bw'oliwulira ng'okuyaayana kw'ekintu noyagala okivubirize ne kyeyongera, n'okivubiriza ne kyeyongera, emabega w'ekintu ekyo ky'ovubiriza nga tekiggwawo waliyo Katonda. Mukama yebazibwe nnyo, Mukama waffe Yesu yebazibwe nnyo. Bintu bibiri ebitera okuluŋŋamya amagenda g'abantu naturally. Oli ne baba tannaloota kirooto ne baba tebannamulagulako, bibiri kiruyi na kuyaayaana. Ebyo ebintu bibiri oli ne baba tannaloota ne baba si mulokole, ebintu bibiri ekiruyi n'okuyaayaana kwegamba ze kampasi ez'omwoyo Katonda ziyateeka mu mwana w'omuntu, oba yasoma oba tiyasoma. Omuntu ekiruyi ky'alina ku kintu emabega w'ekiruyi ekyo waliyo obusobozi obulina ekintu kyasobola okugonjoola obufaanagana n'ekiruyi kyafunye. Kati oli bw'abanga y'ekiruyi kye kya butasoma, oba abeerawa oba bazadde be bafa, ajja kunoonya ekintu kyonna, wakiri ali kuba bulooka, wakiri alisomeranga ku bbanja naye amalirize ng'asomye. Mwe mumugamba obusente obwali kuyambye lwaki obwejjako obuteeke mu kusoma nga n'abasoma bangi tebalina mirimu, ye ng'agamba nina omuliro oguli mu nze ogutanzikiriza kulekayo kusoma. Oyo namba emu. Kati ate owookubiri alina okuyaayaana, ye kuva mu buto ng'akugamba nze ndigenda mu Amerika, nze ndigenda e Bungereza, nze siri waakuno, nga bye bigambo bye. Njagala kugamba bw'abanga kwe kuyaayaana kwe najja ng'akula nako, najja ng'akugoberera, era olunaku lulikya Katonda n'akutuukiriza. Oba yasoma oba teyasoma, oba musabi nnyo oba si musabi nnyo. Kati nno bwe tujja wano okusabira abantu abali ebweru nga bagenda nga famire, n'ekyo kikulu kirowooza nga tussaamu ekitiibwa ekiruyi Katonda kye yabassaako mu baganda baabwe bonna. Bo ne bagamba nti ffe tujja kugenda bweru, tujja kubeera ebweru. Bannaabwe bagenda ne bakola, bwe bafuna ssente ne bakomawo, naye bo bwe batuukayo ne bakiwulira nti tuzze kubeera eno n'abaana n'abazzukulu n'abajjwa nga tebali ready kudda. Mukama yebazibwe nnyo. Bwe batyo balina ensonga. Lwaki? Ensonga zino zempandiise wano ezitwaza abantu ebweru, era nga Katonda lwaki yandikasa abantu okuva mu nsi yeewaabwe bagende mu nsi etali yeewaabwe. Esooka okubunyisa obuwangwa obulala obwawukana ku mawanga gye baba bagenze. Obuwangwa, culture, obuwangwa. Mukama buli lwaliraba nga alina eggwanga ly'ayagala, naye ng'eggwanga eryo lirina obuwangwa obubi. Kyakola atandika okyaza abagwira mu ggwanga eryo abalina obuwangwa obutereevu, batandika okutunda obuwangwa bwabwe mu ggwanga lino lye bakyaddemu. Olwo nno obuwangwa obukadde obuvundu obadde mu ggwanga mwe bazze butandika okusaabulukuka. Mukama yebazibwe nnyo. Obuwangwa, kigambo obuwangwa kyafa nnyo ddala ewaffe e Buganda. Buli lwe twogera obuwangwa twogera tuba tutegeeza busamize, tuba twogera nnono, kwambala mbugo. Mukama yebazibwe, kujjukira byawongo, abalongo, biki ebyo. Naye obuwangwa kigambo kitegeeza engeri abantu gye beeyisaamu,
gye bakolamu ebintu byabwe. Ate oba n'ebitonde nabyo birina obuwangwa. Ffe bwe twali tusoma baatugambanga nti walinga subject gye bayitanga agriculture nga bategeeza the culture of agro. Ebimera nga nabyo birina obuwangwa bwabyo, birina culture. Era muntu yasoma agriculture yasoma buwangwa bwa birime na bisolo. Kati naffe abantu waliwo obuwangwa obuvundu, era ensinga eneebonerezebwa Mukama. Kino kye kisooka, obuwangwa bw'ensi eyo bufa. Obuwangwa bw'ensi eyo bwe bufa, ye Katonda kyakola atandika okuleeta abagwira mu nsi eyo. Abagwira baleeta obuwangwa obuteredde, basaabulule obuwangwa obuvundu. Mu byawandiikibwa mulimu abantu bangi abalina obuwangwa bwabwe nga tebannalaba Mukama nga bulungi, nga tebannasinkana Mukama nga bulungi. Katonda yawunyisa ne Katonda mu bwakatonda bwe obuwangwa obwo n'abwegomba, n'abututumula, n'abumupromotinga, n'abuzaamu amaanyi. Kamoyo ekyokulabirako, ekigambo kimu kya 10 tekyali kiyiiye kya Katonda. Katonda si yakiyiiya, Ibulayimu ye yakireeta. Ibulayimu mu nsi gye yali abeera ewaabwe eri eyewuuli, okuwa ekimu eky'ekkumi bwali buwangwa. Nti bw'abanga ng'oli awo ng'oli muntu munafu, nga waliwo omuntu ow'amaanyi alina ebyokulwanyisa ebisobola okwerwanako, n'okizuula nti nange abalabe be balijjanga okubba ebyange, muliraanwa wange oyo ndi muyita nziruukirire, ng'ogenda gy'ali n'omugamba omanye ekiriwo nti ku by'obugagga bye nnina nja kuwangayo ekimu eky'ekkumi. Bwe mbanga nfunye obuzibu onnwaniriranga. Ebiseera gavumenti lwe zaali tezirina nnyo maanyi kulwanirira batuuze. Kati nga n'amawanga bwe gaabanga aga amatini nga gagenda ne ganoonyayo eggwanga eddene ne galyegayirira tujja kuwangayo ekimu eky'ekkumi. Obengo bwe tunaabanga n'ebizibu tukuyite ng'otuyambenga. Kati Ibulayimu asanga Merikizeddeeki kabona w'e Saalemu n'ayogera gy'ali n'amuwa omukisa, n'agamba kati ate gwe nange eno mbadde w'amaanyi naye kati ndaba gwe ate oli w'amaanyi ku nze. N'atoola ekimu kye eky'ekkumi n'akimuwa. Ennono eyo Mukama n'agiraba ng'ekola. Abaana ba Isirayiri bazzukulu ba Ibulayimu nabo bwe batandika eggwanga, Mukama n'abaga ate bwe mulinayo omunene omulala yenze. Kati nze gwe mbanga mukiwa, Mukama yebazibwe mumpenga ekimu eky'ekkumi, nammwe bwe munaafunanga ebizibu mujje nga gyendi nga mbalwanirira. Yali nnono. Ibulayimu yagijja waabwe, Katonda n'agiraba ng'ekola n'agyapulovinga. Mu Afrika abazungu nga tebannajja twalinayo ennono zaffe ennungi, era baagenda tugamba Bayibuli twayanguwa ogitegeera, kubanga ebimu bye yali egamba ate ffe baasanga twobibasinga. Ffe baagenda otubuulira muliraanwa awo nti mwagale, nga ffe eno twakiyiga dda. Muliraanwa awo bw'afiirwa temulima, Mukama yebazibwe. Omuliraanwa awo bw'aba n'embaga mwenna muba n'embaga, era buli kimu mukiwunzika, mwenna muba ku mukolo okuva mumalayo ennaku nga 4 kutandika okusala endagala twala tugende, muliraanwa agenda kufumbiza. Kati ekyo baagenda okujja bakitugambe, baasanga eno ewaffe kyanoga dda okuwa abazadde ekitiibwa. Omuzungu nga tannaleeta bukristaayo wano ng'ewaffe empisa nnyo, era omuddugavu akaluubirirwa okutyoboola muzadde we okusinga abazungu bwe kiri. Omukyalo okuwa omwami ekitiibwa, abazungu bagenda oleeta Bayibuli wano nga wano ewaffe weekiri nnyo ddala nga twakikola dda. Newankubadde abaami baatyoboolanga abakyala, naye abakyala abaddugavu okubasomesa nti omukyala awa omwami ekitiibwa, ekyo kitwetaaga kusiiba nnyo, basiibira birala. Lwaki? Kubanga kizaale kyali kiri wano. Kati obuwangwa bwe butyo Katonda asobola olondayo omuntu n'akugamba kati gwe wano okusenguddewo, genda obeere ng'Omuganda, obeere ng'obuwangwa bwo, abantu abo balabire ku ggwe bakukoppe, empisa zaabwe zikyuke. Exodus 12:24. Okuva essula ya 24, 12:24. Kuva 12:24. Agambye bw'ati: era mulyekuuma ekigambo ekyo ng'etteeka eriggwe n'eri abaana bo eritaggwaawo, abwe muliba mutuuse mu nsi Mukama gy'alibawa nga bwe yasuubiza, muneekuumanga okuweereza kuno. Awo lulituuka abaana bammwe bwe bali bagamba nti
okuweereza kwammwe kuno amakulu gaako ki? Mulyogera nti ye ssaddaaka ey'okuyitako kwa Mukama eyayita ku nnyumba z'abaana ba Isirayiri mu Misiri, bwe yakuba Abamisiri n'awonya ennyumba zaffe. Abantu ne bakutama ne basinza. Abaana ba Isirayiri ne bagenda ne bakola bwe batyo, Mukama nga bwe yalagira Musa ne Alooni, bwe batyo bwe baakola. Bw'oba ogenze mu ssuula eya 23, Katonda abagamba n'obagamba mugenda kubangayo n'ennaku enkulu buli mwaka. Mujja kubanga ne Sabbiiti, mujja kubanga n'embaga ey'okuyitako, mujja kubanga n'embaga ey'osula mu nsiisira. Bajja bababuulira embaga ez'enjawulo. Embaga mu Bayibuli y'Oluganda zeyita embaga, ey'Oluzungu eziyita festivals, public holidays, ennaku enkulu. Lwaki? Kubanga ekigambo ennaku nkulu kye kimu ku bintu ebikolebwa abantu okukukusa obuwangwa okuva ku mulembe ogumu okugenda ku mulembe omulala. Bw'oba olinayo ekintu ky'oyagala okukuse, n'abali kikola baleme kibuuza bibuuzo naye basigale nga bakikola, gwe kikweke mu lunaku olukulu. Bw'omala okikweka mu lunaku olukulu, teekako ebintu bisatu: teekako okulya, teekako okuzina, n'okwambala engoye bantu banyume. Ekyo ekintu kijja wangaala ofe, kisigalewo nga kikyagenda mu maaso. Bwe kityo bwe kiri. Ennaku enkulu zonna ekizikuumye, era Uganda ennaku zaayo enkulu lwaki zigenze ziggwamu amaanyi? Yazijjako emmere. Mukama yebazibwe. Abantu basala ku Independence Day nga bakyali mu kutambulatambula, tebalaganako nti beefuganako wadde n'akamu. Naye gavumenti singa yali naye egamba nti ku lunaku lwa Independence buli muntu ajja akime ekkiro y'ennyama, Mukama yebazibwe. Genda ku bush ekuliranyaawo otwaleyo kaadi yo ey'endagamuntu okole ki? Bateme kilo y'ennyama n'ez'omuceere 2. Independence yalifunye amaanyi wano. Kyeki kyakuumiddewo Krisimansi. Wee Krisimansi eriko emmere, Mukama yebazibwe. N'atajjukira kyetegeeza lazima agikuza naga kasibitegedde nnyo naye emmere yo nagitegedde. Mukama yebazibwe. Ffe twalikawo empaawo we twakulira mu congregation y'Abasiraamu. Naye wano otera obbagamba nti ze nali neebuulirira mu mutima ne ŋŋamba nti maama ono bwe twagenda okukula twasanga nga alina obulokole ne tulokoka nga tetusoose kuteesa. Naye nze nemmala nkula nemba nga kwega nina okusalawo kwange ndisiraamuka, kubanga lwaki obulokole mbulabye nga ddiini nnungi, naye waliwo eddiini endala eyagala obufaanana erabika ya busiraamu. Ate nga ey'obusiraamu kyenagirabako kye yali esinga eyaffe ey'obulokole. Ffe ku Krisimansi twalyanga emmere yaffe ffekka mu nju yaffe, naye ku Yidi Abasiraamu nga naffe abatali basiraamu batuyita lwe basala. Ffe tutandika okusomba ennyama nga Yidi yajjo kati ate ne mumala ogireeta ewaka, ate ne mwambala ne munyuma ne muligenda muli enfumbe. Neŋŋamba n'abantu baleka obulokole n'obusiraamu beeyinako Oluganda, omu alabika kato omulala waswa. Kati nze bwe ndimala okukula nga neesalirawo buno obulokole nja buvaamu ngende mu buli obulinimu ebintu ebifuna. Mukama yebazibwe nnyo. Naye neebaza Yesu, nkyali mulokole, ndi mulokole, ndi mulokole. Era nze bwe ndaba nga waliyo olunaku olukulu njagala nkole ekintu kyonna ekisoboka, naddala bwe lubamu erinnya Yesu, abeewange balye basobole okujjukira Yesu, kubanga emmere ewandiika ekintu mu bwongo bw'omuntu. Mukama yebazibwe nnyo. Amawanga gonna agatusooka, ekimu ku bintu bye gakyasinze okukukusa ne biwangaala emyaka emingi, babiteekamu emmere, babiteekamu entertainment, amasanyu, ne babiteekamu ekyokusatu, okunyuma. Mukama yebazibwe nnyo, okunyuma. Kati omuntu bw'ayambala n'anyuma, naye mutima gwe gumugamba waliwo ekyenjawulo ekiriwo. Omuntu bw'alya emmere etali ya bulijjo, emmeeme ye ejjukira olunaku olwo. Nze naawe tubeere b'amazima. Omuntu eyali akukyazizza n'asala enkoko omujjukira okusinga ow'ebijanjaalo oba mukene. Mukama yebazibwe nnyo. Kati Mukama ekyo n'akimanya naga ngenda batwala eri mu nsi gye mbatwala nsingwira, naye ngenda batuusaayo. Njagala mukole obuwangwa nga muvudde eno nze mbatendese, mugenda nabo bo banaalabanga mulya nga babuuza kiki kitwava Misiri. Katonda waffe yatulwanirira nga bali bakitegeera ati bano bazze ne Katonda waabwe yali abakoleddeko ebinene kyebava balyanga buli lunaku bwe ruti. Ekyo ne kiba kyama kyabwe. Njagala bagamba mikwano abali e Bungereza, abaagenda mu Amerika, obuwangwa obulungi bwe mwagenda nabo okuva mu Afirika temubusuula.
temubusuula mubuyigiriza abaana bammwe. Ye Mukama bwe yalaba ti ebiro ebifaanagana bwe biti abantu abo abeeru baliva ku mulamwa ne baba nga tebakyalina mateeka ge bafuga, n'agamba nditwalayo abaddugavu babayigirize. Kubanga baba abaddugavu naturally balina obuwangwa, obuzaalo obulungi, n'obubi gye buli naye yadde gye buli twalinayo obulungi. N'abazungu balina obubi. Abazungu bwe njagala obuwangwa bwabwe obubi bo tebabutugamba eno, naye katandisa obubafunako. Baali tebabutugamba. Kubanga lwaki tebabutugamba? Be baatuleetera enjiri, kati ate boogere n'ebibi ebyewaabwe. N'ekyokubiri, bwe baali bajja okubuulira enjiri, bakabaka baabwe babagamba be balina okwogera ne baba talina kwogera. Yensonga lwaki kati bye twogera baleka tebabitugambye. Tebaatugamba kukola, tebaatugamba kukulembera nsi zaffe, tebaatugamba kuzimba bugagga bwa kulekera baana. Baatugamba omuntu obugagga bwe buli mu ggulu, bw'ofa ekitiibwa kyo ojja kisanga mu ggulu, kasooba n'ebyokwambala n'ebyokulya bikumalenga. Bwe baamala okyogera bannaabwe ne bava ewaabwe ne bajja wano ne batwala zaabu. Mukama yebazibwe nga bamutwala waabwe ate nga ffe bamaze otugamba ebyensi buki butaliimu. Twebaza Mukama olw'enjiri gye baatugamba, naye kakonko ke baagaana okujjayo nako Mukama mu nnaku ez'oluvannyuma agenda akatubikkulira. Agenda akatubikkulira. Kambabuulira amazima, mwe mulowooza omusajja nga Donald Trump okubeera nga pulezidenti wa Amerika, nga mugagga, ng'ayatula Yesu nga ye Mukama, ng'agamba nti ebisiyaga mbisazizaamu, eno Amerika eyatula Katonda, era ffe tuli basajja oba bakazi, tewali genda ndala. Olowooza yali yekka oyo alina okuba nga alina omulandira omulokole ewaabwe mirembe ng'esatu. Naye olw'okuba nti ye baategeera bye tutamanyi ne bagamba nti obulokole obutalina ssente bubulwa amaanyi okugamba ebintu bikome, kati ffe katubirondeole bibiri mbeere nga ntya Katonda ate nga nina ne ssente, bannonde nga sigenze mbakolere bye baagala, nga ngenze kutereeza ffe ebyatutama. Najja nga tabeeguya munaaka n'akamu ne bamugamba tomanyi nti ekyo kigenda kuleetera Amerika okwavuwala, naga temufaayo. Mu nnaku 7 n'abanga atandise onnyeenya ebintu ekyo. Bali bonna abavuddeko baali tebasobola bikola, kubanga baali baana b'abanaku abajja ne bayitawo politics ebayiseewo, kati nga balina kukola muntu byayagala basobole okufuna ekyabaleeta. Kati eyajja nga mukkufu yafunye obuvumu obugamba nti ekimala kimala. Mu nnaku ez'oluvannyuma singa n'abaddugavu banaatandika okumanya amazima ago, tujja wulira nga abantu abamu tubagamba sirika, ekyo Katonda akikyawa nga totidde. So ekigambo obuwangwa kirina amaanyi, era bwe kifa omuntu alaluka afuuka ekisolo, kubanga ate n'ensolo zirina obuwangwa. Embwa tezaala mu mbuzi. Mukama yebazibwe. Wali owuliddeyo emba ateekookolima, si buwangwa bwayo. Nazo zirina nabagambe zirina agriculture, zirina culture eyaazo, zirina bye zikola n'ebye zitakola. Kigamba zirina we zikoma. Zigenze nze ndi sekoko siri kayiibwa. Zirina we zikoma embuzi n'endiga ne babisula mu kiyumba kimu kyebirisobola kwebajjagala we rumu eri yebajjagala enekaaba bulala. Ojja kulanga birina enjawulo. Lwaki? Kubanga Mukama yabiteekamu obuwangwa. Njagala kwogera ne baganda baffe abali ebweru, oba oli mu Somalia, oba oli mu Eritrea, oba oli luddawa, ekyama ekikyasinza okukyusa ensi bakiyita buwangwa. Bakiyita buwangwa. Sitaani amaanyi ge tegali talina maanyi gasinga bamalayika balala. Bayibuli etugamba waliwo bamalayika ab'amaanyi Katonda be yalaba nti singa basigala bwe baamala okugwa, Mukama n'akimanya nti singa basigala batambula ku nsi teri n'ogu asobola kulokoka. Bamalayika nga ye Mukama akimanyi abo ne mmala mbakkiriza teriyo n'ogu asobola kuwona. Katonda abo n'abakwata n'abasiba. Judi atugamba babasiba bali ku njegere balinze lunaku lwa musango. Kati Katonda n'alaba Sitaani omunafu n'agayo kanjira ndeko oyo koba nayigira entalo. Kama yebazibwe koba nayigira entalo. Kati kambabulira amaanyi ga Sitaani we gali. Amaanyi ga Sitaani we gali ye yali minisita wa culture mu ggulu, ye yali minisita wa entertainment.
ebyakujaganya. Haleluya. Waliwo kapate nga Katonda nga mwana wange Lusifa jangu tuninga nga eggulu likwata omuliro ng'omuziki gutandika. Kati oyo ye yalinga akoma ku bantu eri mu ggulu. Kati bwe baamusuula ebikola bye byakozesa neeno. Omuntu akozesa obuwangwa muzibu nnyo. Ogenda otegeera nti yakutwala dda ng'oli wakati mu flampeni bakusiika. Muzibu nnyo. Muzibu kyensobola okukomako kubanga nandibawadde ekyokulabirako nti ebbanga ly'emabegakaawo waliwo lwe baayokya amasiro. Omusajja najja aleeta ekigambo nange ettoffaali. Buli muntu nateebuuza naye mbalirira eneeba etya naye kasitali banga likomyawo ekitiibwa kyaffe. Owulira ekigambo ekyo? Abantu baawaayo ssente naye nga tebaziwaayo nti balina amagoba ge bagenda ofuna nga bagamba obuwangwa bwaffe busigalewo. Mukama yebazibwe nnyo. Bwe kiba nga kyalina omubirubirirwa ebirungi Mukama weebwa ekitiibwa. Naye singa omuntu aba akikoze bw'atyo n'ekiruubirirwa ekyobubi kitegeeza asobola okutuuka ku byayagala naye ng'akikwese mu buki mu buwangwa. Mukama yebazibwe nnyo. So anyway ekyo kankikomyawo. Number 2, lwaki Mukama atwala families n'atatwala muntu omu? Amutwala ensonga eno nkulu kanjogereko ku kyobuwangwa. Kanjogereko munzikirize nga sinagenda ku namba ya 2. Wachi nayogera 3 malirize. Ensonga eno kanjogereko egamba bweti. Abaroma balina ekyama kino. Obwakabaka obulala bwonna obwalinga bufuga amatwale bo bwe bwagendanga okufuga amatwale amalala bagawambanga n'amaanyi. Basanganga abantu be bayagalanga ofuga nga babakuba emiggo nga babasiba mu makomera nga babatta ne mutya buti ne mubakkiriza babafuge lwantiisa. n'Abababiloni bwe batyo be babakolanga babasiba mu enjegere abalala ku matu abalala mu mikono ne babatwalanga baddu ne mugendera mu nsisi. Kati Abaroma balinga bagezi bajjanga ne bakuba obwakabaka bamwe ne bufukamira bwe buti. Bwe bamalanga ofukamira ate ne bakyusa kala ne bafuuka mikwano gyammwe ne babaleetera engoye ennungi ne babaleetera emmere gye mubadde temulabangako ne babayigiriza obuwangwa bwewaabwe. Ekirala kye baasembangayo bafunanga famire ezeewaabwe ng'ebikumi 3. Families si muntu omu, families ng'ebikumi 3 nga bazijja ewaabwe ne bazireeta ne bazibayuwamu ne bafuna akaalo ne bakaleetanga kava Abaroma ne bakaleetanga mu Isirayiri ne bakateekamu. Kati Abaroma bano bwe bajjanga gavumenti y'e Roma ye yabasasuliranga buli kyonna kye beetaaga, yebaliisa yebambaza yebagabirira mu buli kye beetaaga ng'omulimu ekigendererwa kyabwe ekikulu batambuliremu obuwangwa bw'Ekiroma mummwe mu bwegombe mutandike okwerabira ebyammwe mwagale ebyabwe. Nga bwe mwagala ebyabwe temusobola balwanyisa kuba baba bafuuse bataata bammwe. Omuntu bwakwerabiza obuwangwa bwo abamaze okuwamba kyekyo sitaani kyakola. Ffe tugenda tubuulira abantu enjiri nga tubagamba bannaye Katonda abaagala mugamba tubaga twala eri nga ajagalako ki mbwekyo nga obutayiza kikkiriza. Lwaki sitaani yamulimba n'adduka ne yeerabira n'okwerabira mbu Katonda amwagala gwe kooli mulokole abanga kyangu naye atalokokanga. Ekyo obuwangwa bwe sitaani bwamugamba weefeeko weka Katonda ali mu ggulu ali bibye naawe oli bibyo weerwaneko. Naye ffe bwe tulokoka Omwoyo Omutukuvu kyakola bamututeekamu atuyigirize obuwangwa bw'eggulu tuddemu tubeere nga bwe twalinga ng'okugwa tekunnaba. Omwoyo Omutukuvu mwagala okumanya yeewuunyisa bw'asalawo okuyigiriza obuwangwa bw'omu ggulu takubuulira bubuulizi bye bakola n'olulimi alukuddiza. Ogenda wange otandise okwogera olw'omu ggulu ridarabakosheketere nagagambye ati olwewaabwe lusse. Mukama yebazibwe bali mu kutendeka obuwangwa wali mu lulala nnyo ng'oganze kankubulire nze ndi mujaluwa nze ndi muntu mukambwe nnyo omanye ffe ewaffe. Kati ogenda owunzika noga ewaffe mu ggulu gye tulinze omulokozi waffe okuva n'otuuka noga sikyafana muntu lwa mubiri naye obuwangwa obwaffe lwa bulamu buli obutaggwaawo. Lwaki? Kubanga abatuuze b'omu ggulu babaleeta ku nsi batuyigirize obutuuze obw'omu ggulu naffe tutandika okwagala obwakabaka bwa Katonda. Haleluya. Okay, ekyokubiri, to purify and cleanse the nations. Okutukuza n'okulongoosa amawanga. Tosijja kirwako. Okutukuza n'okulongoosa amawanga. Mukama bw'akizuula nti waliwo amawanga amasibe agaliko obubi agasindika b'omutukuvu agatukuze. Abatukuvu batukuza
bayibuli egamba omutuukirivu abeera kinunulo eri ekibuga asobola okukululwe amawanga gawona. Nzijukira Ibulayimu mu lubereberye ng'awoza ne bamalayika kyogamba bwe munagenda e Sodomu ne musangayo abatukuvu bwe bati era ekibuga munakizikiriza. Katonda n'agamba nedda, sisobola kizikiriza olw'abatukuvu abo ate ku lw'abano. Ntegedde ekigambo kino nti waliwo eggwanga eriba liri kalebolebo ka Mukama ddikuba naye kaali mugagga wa kisa n'asindikayo omutukuvu asengeyo ku lw'omutukuvu oyo eggwanga eri alisaasire. Kati kiruma kyekino ye mutuukirivu ogenda mu ggwanga ebbi bwe lityo naye n'agamba eno nga babi nnyo nange era nakyuka bukyusi mbenga bo bw'ogenda ebulyambwa naawe okola ki olyambwa munaeno pasita wali ewaffe nojja we twasenga n'omala otuuka ewaffe banaye mwe muli eno e Uganda naye n'omala ojja ewaffe e Bungereza. Nedda njagala nkugambe Katonda si Mungereza, Katonda si Mudaaki, Katonda si Mujamani, Katonda yatonda eggulu n'ensi, ye yatonda eggulu n'ensi. Buli mulembe gwonna aguyinako obusobozi. Nga bwe yakutwala mu nsi entabangufu gwe n'akutwala nga totabanguddwa, yakutwalayo okuuma obutali butabangufu bwo osobole okuprotectinga ensi mwakututte. Yes. Nabagambako omwami eyava wano no yava mu Amerika n'agenda mu ggwanga erimu nga Mukama amugambye njagala obeeko ensi mwogenda, njagala onkolereyo omulimu ogw'obuweereza. Genda ne famire yo ne yeesitula n'agenda mu ggwanga eryo n'amalayo ebbanga n'abuuza Mukama ntandike ddi tibeerawo nze nja kukugamba. N'akola bizinensi ze n'abeerawo ne mukyala we n'abaana, abaana ne basoma n'akola ebintu byonna famire bye zikola. Naye ekiseera kituuka Katonda amugamba ekiseera eky'okuddayo wamwe kituuse, omulimu gwe nakuleetera wano guweddeko. Nagamba mulimu kintu gwe genda nkumaliriza. Talina kintu kye yakola naye Mukama ye n'amusiibula. Kati bwe yaddayo ewaabwe omwaka ogwo gwennyini gwe yavaayo mu ggwanga eryo abaminsani bava mu nsi y'ewaabwe bagenda mu ggwanga eryo okubuulira enjiri nga bali tebawuliranga ku Yesu. Ono bamugaana omwogerako bamugaa gwe beerawo bubeezi. Kati bano bwe bajja ne boogera ku Yesu, bannanga Yesu yali musajja wa kisa, bannanga Yesu nga yagala aboonoonyi, bannanga Yesu musajja mwegendereza, bannanga Yesu mwana wa Katonda, ne bagalindako yali mwana wa Katonda nti ye kibi nnyo. Oyo omwami gwe mwogeddeko yali abeera wano, musanze kyajja asenguke, yava gye yava naye najja abadde nga abeera kuno. Kati jo tetwamanya nti yali mwana wa Katonda. Kati tukuze tutya ne bagamba mumukkirize munafuna obulamu, ne bakkiriza Yesu si lwakuba nti abeera mu ggulu naye kubanga abadde muliraanwa waabwe babadde nga bamulaba. Omwami oli yabeera ku kyalo bwe yeeyisa nga Yesu, bwe yakola ebintu nga Yesu bye yandikoze, ye bwe yamala okuvaawo bano bagenda okujja okwogera ku Yesu nga bamumanyi. Mukama yebaziwe nga bamumanyi nnyo era baalokoka kubanga Yesu abadde ategeerekeka, abadde ku kyalo kyabwe. Nga beebuuza kimu, singa yatugamba twandibadde twakkiriza dda, naye ye Mukama yamugamba genda yobeereyo bubeezi kubanga yali talina bikozesebwa bimala. Ye nga Mukama agamba begenda okola omwaliriro abalala banajja bawunzike. Waliwo famire za Katonda zaatuma mu kifo ng'abatutteyo nga bakateni risers be babeeko ebintu bye balongoosa, bali bannaggwano baligenda okujja nga famire zaamutereereza dda. Ekyo nkimanyi nakirabako. Mamba wange yali mukazi mwavu naye nga mu bulokole bwe ku kyalo bamumanyi, baliraanwa be nga bamumanyi, nga bamanyiko ebintu ebi bibiri. Mukazi mulokole nnyo. Ekyokubiri, toba na kizibu kya mizimu n'omuyita ne gisigalawo. Kasita omwana yabanga nga alemye bamuleeta wa Mama Dawudi amubuulirire. Mukama yebaziwe bw'aba kiganye ng'agende nayo ku kyaki bwashiri. Wali teriyo leero mizannyo eyo ku kyaki yammwe. Kyaki z'ennaku zino nazo zansobera tezikyazannya mizannyo. Ekkanisa zedde okuyimba kwalingawo naye obendooza olw'ebidongo byali tebinnajja nga bazannya Bayibuli eno, nga bazanya sitole ya Yusufu. Nze nategeera nnyo Yusufu ku kyaki yaffe lwe bazanya omuzannyo gwa Yusufu, baganda be nga bamutunda ne bamulyamu olukwe, muka Potifa ng'amwegomba. Nze bwe nasomanga Bayibuli nga ndaba muka Potifa oli gwe nalaba ku kyaki mu mizannyo. Kadde ng'emizannyo bwe gityo lwe gyabangayo, maama ng'agamba abaana b'abaliraanwa bamuwa bwi transport, sente zaalinga zimwebalama naye ng'obuntu bulamu abuyina nga batwala. Naye nga munnange babamu ng'emitima gitebenkerako, abazadde balemeddwa
naye balinawo ko omutuukirivu balabira ku babe nabagamba nti ffe ewaffe omusango ogwali gukukubya embooko n'ozeevuma baguyitanga kwenjeera iyo oli omukyala Mukama yamuwa okubikkulirwa yamanya nti buli mize gyonna emibi bwe giba ginajja nga teginnajja omuntu amala va waka n'agenda eyo najja agikombooza kakati ye n'agitangira bw'atyo tosaala mu lujja buli muzannyo gwonna ogusukka olujja lw'ewamu ogwo guba gukulemye ogwo guba guganye omupiira gwatulema kubanga tetulina kisaawe waffe Mukama yebazibwe kati ng'emizannyo gyonna gye tuzannya girina kubanga gya mu lujja kasita gisukka olujja ekyo gibaamu embooko z'abeeyeyjedde nga za nkizo bakusonyiwa endala naye nga yalina kyakumaakuma ng'alina kyakumaakuma weewunye yatuleka tuli bato naye kuffe nze nkuze kutuuka wano sigendanga mu ndongo nabagamba nti natuuka ekiseera obulokole ne mbuwummulamu ne mba muntu wa bulijjo nga siri musiraamu siri mukatuliki kati ate ne mbulokole sikyagenda naye nga wendi muntu mulamu Kama yebazibwe ng'era baba ne bupate bw'endongo ku ssomero kwolwo nze sigendayo nga si buwangwa bwaffe tetwagendangayo n'ebikeesa ebikundira wali eri mu lujja lwa muliraanwa kale bakusangeyo ye okuyimba obuyimbi ennyimba zaayo bakubuulira gye waziyigidde kati nga olwo oluyimba muziyimbirayo ku ssomero ku luzzi gye babasanga ne bagasiyono ow'omulokole ne zinaazimanyi bulijjo haleluya famire erina amaanyi okutambuza obuwangwa n'okusinga ekintu kyonna so Mukama asindika famire mu bifo asobola okutukuza ebifo ebyo ekyokusatu okuwa omukisa amawanga Lubereberye 3 olunnyo olwa 27 ndaba omusajja ono Labaani ng'ayogera ekigambo eri Yakobo namugamba nagenze nenkola obulaguzi bwange n'ekitegeera nti okuyita mu ggwe ewaka wano tufuna omukisa kati mbadde nkusaba togenda Lubereberye 3:27 agambye bw'ati Labani namugamba nti kaakano obanga ndabye ekisa mu maaso go beera wano kubanga nfumiitiriza nga Mukama yampa omukisa ku bubwo Bayibuli y'Oluganda yakifunza nnyo ey'Oluzungu egamba nagenze nenkola obulaguzi through divination nakizudde nga omukisa gwe nnina wano ngujja gy'oli ekyo nakyo nakitya nti omulogo asobola okubuuza lwaki ennaku zino osiraana emizimu ne gimugamba oyo yakuliraana era asobola okubuuza ng'ennaku zino nkola nnyo fe abalokole ffe tutakibuuza gwe bw'ofuna omukisa Mukama yeebazibwe ekitiibwa kya Mukama kati mala kusiraana n'olyokoga ate kiki kino so singa wandibuuzizza mangu Katonda n'akugamba nti akaana ako koowaayo omutwalo ke kakugaggawaza n'okikola ki n'okyekuuma kubanga okitegedde kati Labani bwe yabuuza emizimu gye ne gimugamba waliwo omugwire yava ewaabwe najja abeere naawe kyova obeera obulungi n'amugamba taata nkwegayiridde togenda mbadde nsaba wemalabye ekisa mu maaso go nkuwe n'omusaala osigale lwaki ayagala asigale yakizudde nti omusajja yajja munaku naye nga ku mutwe gwe kuliko omukisa nkikkiriza mulimu abantu okola abaava e Uganda nga wagenda oli mwavu wagenda toyina wadde 10 naye ng'ekikamwe wava kyaliko omukisa kyaliisa baminsani kyazimba ekkanisa kyawayo ettaka ku lw'ekkanisa kyayamba obuweereza kyayamba abasumba wagenda ogenda ebweeru wagenda oli munaku naye nga ku mutwe gwo kuliko omukisa kirungi okimanye kibi nnyo okuba n'omukisa n'otamanya ekyo kyakatyabaga kanene njagadde okimanye wano okubeera n'omukisa n'otamanya kya mutawaana okusinga okuba n'ekikolimo ng'okimanyi kubanga amanyi nti ndiko ekikolimo yeefuga mangu bwe bamuwa miliyoni 2 mbu zakugula zatandika bizinesi agaye kindiko nkimanyi kitta sente agula kapoloti azimbe Kama yebazibwe nayavuwala ndi mu kayumba kange teyeetantala teeka sente mu binaafiira kubanga ekimuliko akola ki naye omuntu alina omukisa n'atamanya abamuliraanye bwe bakimanya afuuka omuddu waabwe kyekyo kyali ku Yakobo yagenda n'emikisa mingi nnyo Labani n'akimanya emyaka 10 Labani yategeera Yakobo nti alina omukisa omwaka ogwasooka Yakobo gwe yalinnya ewuwe nga Yakobo tamanyi namukolera emyaka 7 namuziziko omuwala omukulu nga ate bw'anaamala okuwasa n'asigala namukolerawo akakodi akalala asigalewo emyaka 7 bwe gyatuuka
era n'alyoka amwatulira emyaka 14 nga Yakobo abadde akola bupakasi naye ng'ekireeta sente ezimusasuza kiri mu lujja no kiri ku mutwe gwe. Bayibuli etugamba bweti mu kitabo kya Lubereberye essula 46 n'olunyiriri olusooka. Bayibuli egamba bweti omusajja y'omu Yakobo. Lubereberye 46 olunyiriri olusooka mpaka ku lw'omusanvu. No somana musanvu kasomana musanvu some olunyiriri lwa mukaaga n'olw'omusanvu zokka. Lubereberye 47 olw'omusanvu n'olw'omunaana agambye bw'ati Yusufu n'ayingiza Yakobo kitaawe n'amuteeka mu maaso ga Falaawo. Yakobo n'asabira Falaawo omukisa. Falaawo n'agamba Yakobo nti ennaku z'emyaka gy'obulamu bwo ziri mmeka? Yakobo n'agamba Falaawo nti ennaku z'emyaka gy'okutambula kwange ziri myaka 13. Ennaku z'emyaka egy'obulamu bwange ziri ntono era mbi, so teziwera nnaku za myaka gya bulamu bwa bajjajja bange mu nnaku ez'okutambula kwabwe bambi. Yakobo yali musajja mukadde naye nga teyenkana Ibulayimu yafiira. Ibulayimu yafiira n'emyaka 17, ono yali akaweza 13 naye nga mukadde nnyo, naye nga ate alina omukisa. Kye mbagambye oba n'omukisa nga tomanyi. Yakobo n'asabira Falaawo omukisa. Omukisa ne gugenda ku Falaawo. Kati Falaawo akemebwa okubuuza Yakobo naye olina emyaka emeka? Ebigambo by'oyogera mpulira nga by'amaanyi naye endabika ye eraga nti oli bubi, oli mukadde nnyo. Kiki omutawaana guli kuki? Ng'omanyi omutwe yakakukyalira nga temunnanyumya n'omubuuza olina emyaka emeka? Yatya ekyali ku musajja ono n'amugamba giri 13 naye gya buyinike. Bajjajjange tebaali bwe bati, sibadde nga bo, gibadde emyaka gya bulumi. Naye njagala ekyo sinje njagala otwala, njagala twala kya Yakobo kye yaleetera Falaawo. Yakobo n'asabira Falaawo omukisa. Falaawo n'afa. Mutabani wa Falaawo n'aba n'omukisa, ne mutabani wa Falaawo oyo n'aba n'omukisa. Ba Falaawo bana ne baba n'omukisa. Ne Falaawo owookutaano yajja nga tamanyi Yusufu. Bayibuli etulaga Katonda yakuba Misiri n'ebibonoobono bingi. Tewaliwo ssuula yonna etulaga ti Katonda yakubako Falaawo. Mumanyi lwaki? Yali tasobola. Yali aliko omukisa ogwali ku Yakobo, ate ng'omukisa ogwali ku Yakobo gwa Katonda. Katonda talwanyisa mukisa gwe we guli. Era Katonda yakkiriza Falaawo akole fujjo lyonna. Falaawo teyamanya kimukuuma. Amayute n'ebirala byonna ebyali bijja bizikirize Misiri ne laddu ezaakuba ente za Misiri tebyakwata ku Falaawo. Falaawo ne yenga ye omuntu buli eyabanga mu ofiisi y'obwa Falaawo. Yakobo yali yamuteekako omukisa bwe yajja Misiri nga Bafalaawo baba n'omukisa. Naye njagala kugamba Falaawo teyamanya kyamuliko. Laba bwagoberera abaana ba Isirayiri n'afuluma mutwale gye baamuweera omukisa n'ayingira mu nnyanja emyufu etali nsi ye. Ko Musa kankulageko n'amuziikira mu mazzi. Olino ne tukudduka lwa kutya, twali tukusobola naye obadde oliko kye tulina. Kati alina kye tulina tetusobola muzikiriza. Ekyo kitegedde era tokikolanga. Tosabiranga omulokole obubi, gwe naye mufaanagana. Ekikuliko tekisobola lwanagana naye, era bwe kitandika omukuba kiba tekinnamukuba, kitandikira ku ggwe anti mmwe bamu. Kati awo wali akanyambere gaawo. Kati ye Musa yakimanya. Kati ye ng'agamba tumukaluubirize bulamu, baba muliraanye atye akkirize ng'asigala akakanyadde, kubanga ye yali protected by the blessing. Kisa ki? Bagwira gwe baatwala mu nsi ye. Era kiruma ti abaana ba Isirayiri balekera Misiri omukisa naye Misiri teyamanya. Ekyokubiri, abaana ba Isirayiri balekera Misiri omukisa naye bambi ne bafiira mu ddungu nga Misiri bagirese engagga. Yusufu yawa Misiri obugagga, yawa Falaawo obugagga. Lwaki bawa Falaawo ne batawa Misiri? Misiri baali tebatya Katonda, naye Falaawo ye yasembeza omutuukirivu. Kati nabo bawa abalese omukisa bagulekera Falaawo yekka. Kati ate Falaawo baba n'omukisa kugubwe kwatoola n'aliisa eggwanga. Bayibuli etugamba
Yusufu yagula Misiri yonna n'agigula n'emmere, bwe yamala ogigula n'agiguza Farawo. Mu mwaka gwa 1952 gyo lyabalamu wano, Misiri lwe yaddamu okuggyako Farawo ettaka. Naye okuva mu myaka gy'aba Yusufu mpaka wano juzi nga Uganda ebuzayo emyaka ndowooza nga 10 efune independence, abasajja be bayita ba Abdel Gamel Nasser ne banne beekuŋŋaanya ne bakola revolution ne bakuba Farawo n'abasajja be, obwakabaka ba Misiri ne babusaanyawo ne bagamba naffe twagala kubeera democratic government, eggwanga nga lironda bulonzi pulezidenti. Ne bagamba okuva n'olwaleero buli mutuuze wa Misiri w'obeera wawo tewakyali wa Farawo. Naye okuva ku Yusufu nga Farawo akeera bukeezi, sina kukeera, olima amatooke ng'ayinako ebitundu by'otwalayo, olima obulo bwebuliriza emmotoka y'epiikingi ejja, andi mukimanyize Land Road. Nkama ebazibwe, ani yakugulira ensi yaffe? Musajja yaveeyo bajjanga baddu naye yaleka akitukoledde, fe abalangira twamalayo, naye nga niyakikola yali mutuuze, yali mugwira. Njagala okwogera nga mpumbawumba, waliwo yava mu Uganda agende mu America, agende Germany, agende mu New Zealand, agende mu Kuala Lumpur, agende mu Jakarta mu Indonesia, naye ng'ekimututteyo si kirala, Katonda ayagala obusamizi obwo obukakanye bukkeko wansi, ekitiibwa kya Katonda kirabisibwe. Naye obuzibu okwetya kubadde kungi, era ensonga esembayo, kanzikirize nkome ku eyo olw'obudde tusabe, esemberayo ddala kwe kuyamba amawanga ago okuzuula Katonda kye yagatondera okubeera, okuyamba amawanga ago okuzuula Katonda kye yagatondera okubeera. Ensonga esembye eyo lwaki Mukama yalisitudde famire akitwala akigenderedde ng'agamba abantu bwe babanga bannansi bansi, obusibe bw'ensi zaabwe bumanyi obbasiba ne bubalemesa okwekkiririzaamu okukola kye balina okukola mu nsi zaabwe. Kati Katonda kyakola, aleeta omuntu ava mu bwengula obulala nga buno obusibe mwayingidde tebumuyinaako buyinza kubanga tava mu lunyiriri lwabwe. N'ekyokubiri, obuwangwa obusibira abantu b'ensi eno mu busibe ye tabukola. Ntegerekese kanshitoleeze bweti, omunyankola asobola ova ewaabwe mwankole najja mu Buganda n'agaggawala, ng'ekimugaggawaza kitono nnyo lwa nsonga obuwangwa bwa Buganda obumu obusiba Abaganda ye abuli bweru waabwo, kitono nnyo bwe kityo. Ye talina muziro, Mukama yebazibwe nnyo. Etanzya byalumbe teyeddira, kyalina nti tobuuka wano, buli kyonnaffe kye tutya ng'Abaganda ye nga takola ki, nga takitya. Ate bwaddano ne yeetuuma amannya, tuli mu lugendo tukamuheebwa, tulina omugisha. Kakati ate nze ngambye bitalo, Mukama yebazibwe bizibu tabweze ngeza bugeza mikwano, ngeza bugeza. Kati ogenda okwesanga nti ffe we tutandikira okugolokoka yaba waliwo obwengula bwe yakola ki, bwe yasukka, kubanga natural ffe obutusiba nga Abaganda ate yabuliko waggulu. Kati ogenda okwesanga nga ayise ffe we tukwatiddwa. Era tutunulire abayindi abo bonna bemulaba bajja baavu wano, Mukama yebazibwe nnyo. Yes, bajja baavu ne batandika bukampani bwabwe kyama. Nannyini wa Reham Soda kampani kaakakola bisikuiti kaali kawempaawo, twalyanga Reham biscuits nga kakampani katini girabe kaakati ne kajja nga kakula. Yajja n'obuwangwa bwewaabwe, obuwangwa bwewaabwe ne bumugamba ekitono kye kikola ekinene. Ffe tugamba olunaku lumu ndigwa ku ssente, oba ani alizisuula? Mukama yebazibwe mukiwulidde ekigambo ekyo. Kati ye Mukama kyakola, addira omuntu ava mu buwangwa obulala n'amuleeta mu buwangwa obulala, asobole okulaga obuvumu abantu b'obuwangwa obwo nti mulina obusobozi obubeera Katonda kye yabatondera okubeera. Bwe kityo bwe kibeera, bwe kityo bwe kiri. Kyova Mukama asooka n'ajja Musa mu Misiri ewali Bayudaaya banne abagamba tulabye wowe zitusanze, yaye tuwedde. Namuga jangu baviiremuuko, genda mu nsi y'e Midiyaani
malayo emyaka 4 okombewo nga wakyukamu ng'olaba bulala osobola obbatwala. Bwatyo bwe yamukola. Mawulirako omusajja gwe bayita Napoleon Bonaparte, Omufalansa oyo. Teyali Mufalansa, waliwo akazinga bakayitanga Kosika, kabeeranga eyo mayanja. Akazinga ako kaali kafugibwa eggwanga lya Italy, nga eggwanga lya Italy lyeri kafuga. Kati nga abazaalibwa mu ako akazinga babayita Bayitale. Kati Napoleon omwaka gumwali okazaalwe, Bufalansa nekuba Italy nekagijjako nekatwala. Kati Napoleon agenda ozaalwa mu kazinga ako nga kati byakyuse, ng'azaalwamu tebakyamuyita mu Italy, bamuyita Mufalansa. Kati Napoleon najja n'ennwana ey'Ekiyitale. Abayitale be Balooma. Bayibuli ebatugamba nti mpologoma ate engo bazibu. Bayibuli be batulaga obwakabaka bwabwe mu kitabo ky'okubikulirwa ne Danyeri. Abayitale be Balooma bazibu bakambwe. Yali mu Italy ye yatuuma erinnya lino ey'ensi yaffe eno gye bayita Africa. Ndibabuulira erinnya lyayo eddala lye yali eyina nga tebannagituuma Africa. Yali Africanos, yali mukulembeze w'amagye g'Abayitale. Ye yajja n'akuba Africa n'aleka ng'agituumye erinnya lye. Tolaba nti bishona ky'obuzibu bwennyini. N'atuggyako erinnya eryaffe. Erinnya eryaffe lyalina amakulu agagambanga ekifo omuntu we yazaalwa. Ero erinnya n'alijjawo n'aleka ng'atutuumye erirye. Kakati obeera n'erinnya ly'omuntu n'osobola okuyisa nannyini erinnya we yakoma. Nedda. Anyway, nkomyewo. Kati Napoleon bw'azaalwa Omuyitale ayingira mu ggwanga lya Bufalansa, ayina ennwana ya Kiyitale, naye azaaliddwa mu ggwanga lya Bafalansa. Abafalansa abaali batya bakabaka beeri Abayitale, batta bakabaka baabwe kasooka olabye batayagala. Napoleon yayingira amagye. Bayingira amagye, ebiseera ebyo abatuuze batta kabaka waabwe bamugjawo. Bwe bamala omugjawo, Napoleon ali mu magye ago. Balondawo gavumenti ey'ekimpukumpuku awo eryefugibwa abakulembeze 5. Ne bakizuula nti Napoleon bw'agenda mu ntalo awangula mangu. Ne bagamba oyo omusajja nga bwali mukambwe mu magye, lumu alituwamba n'atuggyako obukulembeze, tumusindike nga mu ntalo afiireyo. Buli ntalo ze bamusindikangamu ng'awangula. Kati ne bamugamba tumusindike e Misiri ebiseera ebyo yali efugibwa Abangereza, nga Abangereza balina bese ez'amaanyi mu Misiri nga toyinza balumba n'owona. Ne basindika Napoleon mwano mu Afirika mu Misiri. Bwe yatuuka olutalo ne lumulemerera, n'akitegeera nti bansindise enfiire eno, bwe yaddayo n'abawamba n'afuuka kabaka w'e Bufalansa. N'afuga Bufalansa, n'afuga Austria, n'afuga Germany, n'afuga Belgium, n'afuga Europe ng'ogyeko Bungereza yokka. Kontinenti namba enagamba muganda wange fugiraawo, gwe muto wange genda wano. Babazaala abaana 8, baali baana 11. Bonna baganda be n'abawensi ze banaafuga. Amawanga negafuuka kyalo kye. Oyo Napoleon gw'owulira. Lwaki nakati Bufalansa ggwanga ly'amaanyi mu Europe balyogerako nnyo, kubanga lyavaako enkyukakyuka y'amawanga mangi. Yali Bufalansa yaleetera Abamerika okugoba Abangereza mu nsi yaabwe. Bwe baamala okulaba nti kisoboka okuggyako kabaka, ne bagana katugenda tuyambe n'amawanga amalala. Naye lwaki? Lwa musajja omu Napoleon. Bufalansa Napoleon bamutwalanga Yesu, bamutwalanga great hero, bamwogerako nga muzira. Era famire ekyalo kye yazaalwamu museum abalambuzi gye bagenda okulaba ebyafaayo. Simanyi Napoleon yava Uganda agende gye yalaga, naye nzikiriza nti ebiro bituuse akole Katonda kyamutondera okubeera. Kama abampeera omukisa. Tuyimike ku bigere byaffe. Njagala osabe esaala 2. Esaala esooka wazze kwesaddaaka ku lw'abali e Bungereza. Eyo basabire famire eziri eyo zireme kwenyooma, zireme kwetya, zireme kukoppa buwangwa butaliimu. Omwana n'ayambalanga omukazi nga temusajja, naye nga abazadde bagamba munnange agambwako ebyo beno munnange bwe biri bwe bityo bwe biri, naye nga babikola lwakutya. Naye Mukama nga bwali Katonda bwayimusa abantu abayimusa. Katonda omwesigwa akola ebyekisa. Twimuke ku bigere byaffe. Then bw'onooba omaze osabira abalala
naawe teweese yogera ne Mukama mugambe nange Mukama nandiba omugwira wembeera kubanga ku kyalo polisi bwe wazaalwa naawe Mukama asobola okubanga ye Bungereza gye yakutwala golooza aviira bwereere wammwe gy'ofumbirwa eno naawe oli mugwira awe wooli lwaki osula eno Kirinnya Bigo ng'ate okolera Kampala golooza gy'okolera wammwe naye era oli mugwira Katonda akukozese eyo gye yakutwala obeeko by'okyusa. Muliro 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 gwayaka muliro 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 gwayaka